Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono balyawo naleta olwobugole butuuka omwanono nayiwawo bukwakikwate bupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga kwosoma nze Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo. Embeera ya pakupaku mugiraba tuzzekola surprise eno leero Shifa agikoledde ku wedding eno it's anniversary celebrating anniversary yaabwe mbufumbe emyaka gyogenda omanya ebisingako byogenda omanya munzikirize nziruke ku mukolo kuba obudde butukutte ndiwa ndi Mpugwe tutuuse Mpugwe Masaka Mpugwe ne tuweta munda luka ya byale bijjaawo mpaka Mpugwe abamanyiwo mumanyiwa ne katudduka emisinde abagole bali mu kukyusa ajja mu gown akyuse nga tanasala keeki yawe wennyini wengenda omukubirako surprise era nga surprise evudde ow'omwami ayitibwa Brian Kanyike ng'asinzidde awo mu nsi emu gy'akoleramu awo gyesijja mentioninga kubanga takyagala naye ng'ali mu nsi awo yasinzidde n'angamba Shifa eyo gy'olaga buko nazaala nesezalawe bali mu kuza anniversary gendawo bampera obubaka bawe ka treat banaye banjagadde banfudde omwana bannyaniriza Shifa wangi nnyo omuntu osobola okujja ewantu omukyala ne batakwagala bagole bakomawo tudduke mama tudduke bananga abagole baffe kongs era nga nja babuuza nti eradde nnyabo eradde ssebo banenga munyiridde era twebaze Katonda bannange mwenna mbabuuzaako mikwano abagenyi baffe abalungi tweyanziza mwebale kubaawo amannya gange yenze nakawombe Shifa Hope okuva ku Baba TV nga nkola program eyitibwa weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one era nga bwe mumanyi Shifa abaali bamulabyeko gye bali abalaba Shifa mukimanyi nti Shifa wabaawo omuzire yakola ki ebirungi ate waba ki ssanyu era bannange buli omu ajja sonda essanyu lye lyayina tuliraga abagole baffe kuba mmanyi buli yazze wano ayagala abagole baffe okuva ku mutima teri muntu ayinza waayo budde najjayo n'olugoye lwe olukyala najja ku mukolo nga takola ki nga tagwagala bannange nze nali awo ku Baba TV ne batugamba ku independence tulina kubeera mu maka gano nga twewunyisa abazira baffe abaakola ebirungi
naye nze ngenda kubasaba muteebe nze nange simanyi yatumye Shifa naye mbeera na namba ya ssimu kuba abantu abasinga sibasisinkana era programu ene bawulirwa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana neddibwamu olw'omukaaga ssaawa 10 mpaka ssaawa 11 kati mwani gwe musuubire yatumye Hope Shifa okubeera omugenyi olunaku olwaleero mu maka gano simanyi oba atudde eno oba atudde eno oba atudde eno netisa ebirabo emmotoka ezo 2 zijjudde ebirabo naye ŋŋambye nja kubijjayo nga mmaze okulaba nti surprise gyevudde bagitegedde ate nga Shifa yaniriziddwa ndyoke nzigye ebintu ebirala kubanga kuno kuliko Kongs Naalonga Nsaalongo Happy Independence Day ne bamuwa keeke neyambadde ekyambalo ky'amagye yiyo gibalage ani gwe musuubira bagenda kweyogerera abagole baffe abagole bagenda kweyogerera ani gwe basuubira kansooke w'omwami kankyukire ddala nsaba bestman anjazikeko wano ekirabo ekyo njogere muntu omu era chance etera kubeemu ulira bwamugambye amubbirako mu nze bwe nteeba ono gwe teeba oli naye Saalongo kakati ekirabo ekyo nze ku ludda olwange nsuubira nti kivudde wa maama ali mu America na Rumansi Gladys abantu bamanyi show ya Shifa b'Amerika b'Canada be batera obbikola kati kole ne kangende wa Naalongo wanji mami kale nze nyinza okusuubira nti kivudde wa muwala waffe ali mu Saudiya ali mu Saudi Arabia bamuyita ani mami bamuyita Harriet babiri bamuyita Harriet babiri ani Desire goteebye dadi ateebye mami okuva mu America gwe bayita ani Gladys na Rumansi kati bannange nsaba mukkirize Shifa akube essimu ntunuze eno tebabba bigezo kankube essimu ennamba gyennyina tulaba ani yatumye Shifa okuleeta obubaka ninza okuba nno oba nkyamye wakyamye never nno kati omuntu ono katukonfaminge kati mulobe ani yatumye Shifa katugulire essimu gyeva bannange surprise your loved one tukolera abantu Shifa akyalira abakola ebirungi kati olwo agenda osinzire yaŋŋambe Shifa njagala eri keeke gingabire gye wawa Saalongo yabikolerera ne Naalongo Hello Sabo Sabo bannya bali ku ssimu bannange hello bannange kamujjeko ndowooza ali bize oba waayiriza bambi okay ku Baba TV kwetuli nga twewunyisa abaagalwa abaffe abamu nti wawulira omwagalwa aluyinza looza olina kwewunyisa mwami na mukyala yo maam omuntu yenna hello bateebye mami ali mu America ne bateeba Dota ali e Saudi Arabia kati ku bonna abo gwani bannange neyanza nnyo okuba nti osobodde amanya agange Saalongo amutegedde awulidde eddoboozi ani oyo Saalongo oyo bamuyita Kanyike Brian ani ono yoyo yatumye Shifa okuleeta surprise tebateebye
yoyo bba wa desire. Kati kwegamba mami yasembereddeko okuteeba. Okay, lwaki bambi okikoze bawe obubaka? Mami yagambye atya? Mami yateebye desire ali Saudi. Okay, wanji Kamikazi. Kakati Shifa badde njagala musambo wawe akudalumaze okukola emikolo. Kale ogenda bo bawa kasita bategedde omuntu. Kale sebo. Kale sebo. Mune surprise yavudde Dubai. Aha, Abu Dhabi eyo. Surprise yavudde ekirabe ekyesoose bakiteeke wano. Keke eyo munange tusaba mugisiime. Kongs Nalong and Salongo, happy Independence Day. Ate abagala nnyo mwebale mwagala ng'omwana, mwebale butamusosola, mwebale musembeza. Mugirabe surprise. Tugirabe mama. Tugirabe. Bali bakwaddeko surprise. Tetuukanga bwetyo. Nenga surprise zino nnungi obambi anti nyina gye ntuuka ne banneekweka mbu Shifa tugamba tuteebe. Surprise wamma nnungi obambi. Kibeera nnungi kubanga goba tokisuubira n'akulowoozaako era nga bwolaba bonna badde ndowooleza mu balala babiri bali mpozi nga taata w'abaana abo yaweereza. Ate ng'okimanyi twali tujjaawo omukolo ne gukyukamu. Kati kitegeeza okuva ebbanga eryo lyonna tupulaninga surprise yaffe eno naye nga bannange tuweeyanzamu balekola birungi singa temwabikola ate nandibadde wano leero sandize naye mune buli wabalowoozaako abeera muko wano sikyo muko. Aha, agamba bannange mwebale nnyo ate mwebale nakuza mwana bulungi yensonga eyo lwaki abeebaza agambye si bingi nnyo katono naye asaba mukakkirize. So surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi genda sorry I mean ebirungi renda kulukumi kuwadde renda olobulabo bwakumukomo bwotona surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta confidence ojjangayo bwoti omutwe gwo no grazing nga n'oyogera nga wekkiririzaamu nti nze gundi. Amanya Kyakozze Subuga Benard. Budde mu mikolo kakyo group Mpugwe. Okay. Nange nsanyusa okusanga. Amina naffe tweyanzizza akayimba ako. Yes sebo. Kale bagale bakuwagire. Bayita abawagizi. Enjogera yo yeraga abantu kyokola. Bamikolo kakyo group yetusizana wendi. Yajeyo wala era bobo ino mwana bambi totunja kitone kye. Muleta bamikolo group jamukolako bobo ino mikolo. Wena ogwokusanyusa. Okitegeera. Yes. Kati yonna gy'oyimbiranga ne bwe sibanga yekyo kikolanga. Weeyogerangako abantu bano n'obagamba tebajja kumanya nga tobagambye. Kale thank you so much. Okay, nkomyewo ne ttiimu yange katandike n'ekirabo kino kiba kitunuuliza abagole baffe. Bagambye congratulations Nalong and Salongo Msokeyo. Unconditional love has been a model for so many. May this be only the beginning. More blessings ahead. Happy anniversary from Brian. Ekirabo ekyo kiweereze wali eri metro najafuna wakisa okirazeeko ku bantu.
ne tuddako ekirabo kino bakikyuse. Buli Ssaalongo ne Nnaalongo lwe muligamba nga oba ssaawa mmeka nga mutunula muno mumanya waliyo omuntu abaagala ennyo era abasiima era agamba happy anniversary Nnaalongo and Ssaalongo Musoke. Congratulations on reaching a milestone made of love and trust. Wishing you happiness for the days ahead too from Brian. Munange omanyi ensi yatabuka abantu boogera ne Shifa nga tebamulabyeko kati manjagala nsabuukulula ebirabo bino omanyi kinti ntuusiza ekipapula ekikalu kati manjagala mbisabuukulule alabe. Jimukwase tweyongeddeyo era nyina wano obubaka obwa Nnaalongo babumuwe naye era asumulule ekiri munda balabe kye natuusizza. Yes kati ate era ne munda ojjemu ate era osumulule. Abali omukyala agamba oba nawubanga embuddemu tujja bikuwa tujja kukoleza amapaapaali ne mumogo surprise waliwo abagamba mutaba byampeta sigenda kale nkofiirwa bino. Kati ate era ne muno ne mubaamu kana akato bwonna buli omu byonna nga bwe birimu bya Nnaalongo mami waffe omulungi. Batongedde ebirabo era ng'ono mami waffe Nnaalongo era nsaba muyambeko omugole otulage ekye tutuusiza munda. Ate bagambye jambale togitereka mbu kukyala gitungo jambale n'okukyala nako tunaabiraba. Ne kino ekirabo kantunuleko munda. No happy day to my father-in-law omwami Musoke from Mr. Brian K. Dad Calvin. Katulabeko munda ekirimu teba boxi nkalu. Mama Queen, these tablets for my beloved children. Baliwa ba beloved children ba daddy. Abana mwe bannamwe bagwa mu buuji. Bana bagwa mu buuji. Okay, open. I want daddy to see what you've received. Okay, DJ setting omanyi nayimbako nembivaamu okuyimba naye omwami oyo yansabe nangamba Shifa bazadde bange alina akayimba kanyumirwa ennyo akashifa bakayita omugole kankamuwe DJ we setting mulimu ki kwatamu DJ katono lindamu bafunye zi tablet wanji. Are you happy? I'm happy. Gwani? Shama Calvin Yakanyike. Ate ani omulala ono baby? I'm Shakal. Are you happy for your tablet? Yes. Okay, mugena zanya games zonna mweziri. Alright, ebirabo bikyajja phase 1 ewedde. Tugena gena ku phase 2. Yes. Ne DJ tuwe waawa akayimba ka Hope Shifa ke bayita omugole nyimbire ku bagole bano. Naba nange twage kusanyu tukube ne mu ngalo. Omwana
Yes. Shifa. Okay. Ezanya filimu n'ayimba n'asoma obusawo n'akola ku TV. Amen. Era omwana eyo amagezi genkuwa, don't give up. Yes. Towanika. Kasitoba nga toppye muntu. Kola emirimu in the right way. Obeere n'empisa n'amazima. Katonda yamanyi wabagenda okukwanukulira. Tweyanze. Madame Shifa. Wanji. Umalirizo banyina mbeko kyempisaawo. Madame Shifa nsabayo bakaita ka selfie. Okay. Tunakuba ka selfie. Esimu yondese mwagirabye selfie. Naye nga tweyanziza nnyo Madame Shifa. In fact, you look smart. Mbadde nsaba abagole baffe bagenda tugamba surprise we bayisiza. Alright. Then atenziremu nkubire yatumye Shifa. Amanye nti obubaka butuuse. Nzigalewo n'ekirabo ekiri mu kutuuka. Tweyanza mbadde nsaba tuguli. Tugezeko okuyisa ku surprise. Asanyuka banangasanyuka. Leta microphone. Abeera wa ddembe. Ekyamazima bannange kino mbadde sikisuubira nako. Nina essanyu pitirivu eri omwana wange taata w'abazzukulu bange bano Brian. Weebale nnyo, weebalire ddala by'otukoledde kubanga tubadde tetukisuubira nti olunaku luno olwaleero naawe onoosanyuka naffe. Ekyamazima osanyuse naffe era wooli wano otulaba live, nze kimmanyi nti otulaba, n'abali mu America batulaba, n'abali mu Saudi Arabia batulaba, n'abali e Kenya batulaba. Omukolo munnange naawe ogukoze ogwenyigiddemu, weebale nnyo, weebalire ddala. Nalongo wuuyo. Nebaza Katonda olw'olunaku luno olwaleero. Nandikusoose okugamba nti oba tuyimbemu nti ekyamagero kyange kiri wano. Bana nebaza nnyo Katonda ku lwa mutabani waffe olwa surprise eno gy'atuwadde. Mu butuufu kyamagero era tusanyuse nnyo ng'ekyamagero bwe kibeera. Mutabani neeyanziza nnyo, weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Naye mbadde nsaba abatuuze tuyimbemu ekyamagero kyange kiri wano era ngenze nakyo. Ekyamagero kyange kiri wano, ekyamagero kyange kiri wano, era ngenze nakyo malange. Ekyamagero kyange kiri wano, ekyamagero kyaffe kiri wano, ekyamagero kyange kiri wano, era ngenze nakyo. Wow. Nyongera n'okwebaza omukyala gwe batumye obubaka bambi n'asobola okuba nti abutuusizza. Ssebo omukyala Shifa obubaka abutuusizza bulungi. Ngamba ssebo nnyabo omukyala nnyabo abutuusizza bulungi. Era tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Mukama akutuweera ennyo omukisa. Abatuuze bannange abali wano nsaba munsanyukireko, tukubire omwana ono ali ebweru. Ate najja bali bweru naye bagamba nti ffe ke tuvuddewo be basonga. Gyali ne munne ebweru naye bajja wano nga ffe kino kye tukoze. Nebaza mukyala Sifa nnyabo, nkwebaza nnyo okubeera nti otuusizza obubaka mutabani waffe bwaweereza. Mukama akuwa omukisa, ate naye Mukama amwongere omukisa. Byakola bibeere nga bijja, afune ssente ze yagenderera okunoonya
akomewo nga mugagga. Tweyanziza kati naye katumufune ssebo kwoli. Waliwo omwami eyatusoose wano najja n'ateekateeka ebyateeseteese mu nnyumba. Wabaddewo obubaka obulungi obwasoose mu nnyumba. Omwami oyo aliwa? Omwami asiba curtain. Omwami oyo. Omwami ono abadde wali ne mulimba nti ekirabo kye ngenda okuwa kiri ekintu simugenda kirabo mugaye ekintu kye ngenda okuwa kiri eri komawo nga nsiibulira eri. Lwaki muyise? Amazima kikulu mu nsi. Omwami ono bamusaakingana ku Facebook ne tebeerabangako nga ne Shifa bwafuna abantu ne mbakolera nga tebandabangako tukoma ku ssimu. Amazima kikulu bambi si buli goowa nti omulimu genda agukola. Omwami najja eno n'akola omulimu ogwo kati nenjagala nkusiimire ku kamera obadde odduka naye ng'ebbaasa eno nkusaba ogisiima okuva ewa mwami Brian. Era nga amazima nze bwe ndaba omuntu ow'amazima mulabanga muzira amazima abantu gabaggwamu. Kati ensonga lwaki mune nkutambuza naye ensonyiwe ekyo mbadde njagala okukola kubanga tusomesa ggwanga. Omuntu bw'alaba ekyo naye akola omulimu n'amazima. Thank you so much. Okay, sebo tuwe obubaka bakuwulira tusobole okuba nga ate tusiibula tuyingiridde obudde kafyu. Kale neyanza nnyo Hope. Yes sebo. Mbadde nsaba omwami oyo munnyongereko oba waali. Omwami kale kajje mumpitireko mweyanze kubanga kyakoze nange kyanneewunyisa wanje jeebaleko mukulu Yusuf Kivumbi. Kale jeebaleko sebo. Weebale nnyo weebalire ddala okuba n'amazima. Kale nange weebaleko neesiga. Bantu bangi nnyo babakwasa ensiigi ne zibasingira omulimu. Kitegeera. Naye onchalenginze mu bulamu weebale nnyo Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Amiina. Mukulu Yusuf Kivumbi nakufuna ku Facebook nekukontaktinga nokukipita okunkolera omulimu. Yes sebo. Ate nkweyanzala tekweyanza yenya. Nange neeyanziza okumpa omulimu. Naye ekinsingira ddala okunneewuunyisa simanyi nawookolera. Ate osobola okukolera ne byakola naye tubeere brief. Kale okolerawa? Okay, kati brief la yogera omulimu ne gyasangibwa. Kale amannya agange bampita Mr. Kivumbi Yusufu. Nkolera ku Hamu opposite Mukwana Arcade. Nera ntunda curtain, net, carpet ne roads. Okay, atunda curtain, bupiro nga buliko ebifaananyi, roads ojja omuyita nakusibira enju yonna. Era musanze nteekateeka eyo nga muvudde mu kyaki kyemmanyi ng'enteekateeka eyo yakoleddwa dda so ensonga naye badde part of surprise. Okay, kati tuwera abagole obubaka ssebo. Okay. Kati abagole bawo obubaka n'akayimba k'oyagala mmaze okkabayimbira omugole. Kati bawo obubaka. Okay. Thank you so much. Kale sebo. Thank you. Amina. Kati abagole bawo obubaka bannaye obudde. Mama akuwulira. Yes. Akuwulira bulungi. Mama nze nkuwulirako ebirungi bingi. Mu kibuga Kampala mbadde embeera. Naye ng'ebirungi ebyo sirina ngeri gye nsobola kubyekisingamu gy'oli. Abantu abatono bensisinkanyeko nga bava mu famire eyo babadde bakwogerako ebirungi bingi.
ate tetusobola kumenya kumaayo. Maama mpulira. Akuwulira. Era nga mwebaza. Maama weebale kuza abaana mu kibiri. Ekisingira ddala okuba ekikulu. Maama. Okay. Wanji sebo. Wanji? Akuwulira bulungi. Maama yeebale nnyo kuza abaana mu kibiri. Yes sebo. N'ekirala maama mukyala muyimbi. Na sista mukwano gwange eyo maama yayimbamuko alina kwaya gyayimbamu. Maama alina eddoboozi eddungi eriyimba. Era alina kwaya gyayimba. Naye waliwo abasese balinga abawakana. Okay. Yes. Gita. Ekiralo ekyo kujja ku ntobo ya mupaka wange. Kubanze njagala nnyo abantu abayimbi. Ngeri yonna oba ayimbye eki naye njagala nnyo abantu abayimbi. Okay. Bw'aba anyize ng'asikayo gita ng'asunamu. Ng'asuna ku gita. Ng'asikayo gita ng'era. Ne bw'aba agenze mu kwaya agende ne gita abasiniremu. Okay. Kubanga ekyo ekirawo yakikondakoko ye tayinza kujjukira naye yakikondakoko emagga n'enzisiringa n'ekiteeka mu bwongo. N'ensalawo nkituukirize. Okay. Obubaka bwa daddy dakiika emu yokka gye tusigazza. Kaakati daddy weebale nnyo mukolo guno. Daddy lwaki daddy wamulondedde keeke eyambadde ekyambalo ky'amagye? Daddy namulondedde keeke eyambadde ekyambalo ky'amagye. Naye eno yambadde oba bano bawa magye oba America oba wa. Daddy bawa bano eno. Zonna ennyota zonna kweziri zicepe. Daddy amanyi ensonga lwaki nalonze muwe ekirabo ekya keeki. Tumbati eyo. Yesigenda kwogera naye gwatunuulira keeki eyo. Akitwale nti mukulisaayo mu byonna byonna byeyayitamu. Okay. Okay. Keeki eyo gye muwadde. Kale sebo. Kale mbadde nsaba tusamarizinge osiibule ng'obako obusiibula. Kaakati obukifa. Wanji sebo. Mbadde nsaba. Ampeeyo omukisa okujja. Otumireko bomu babiri basatu. Nja kutumirako ompeeyo omukisa okubuuza ku bantu basatu. Imron ne Queen oba weebali awo. Kale. Kabajje naye nsaba tuyite mu bwangu. Alvin oba waali awo mubuuzeko katini. Waali awo bwe bali. How are you, Dad? ono ojogerako naani? Ne Shama. Oli otya Shama? Gyendi. Obulamu bulungi? Maama oddamu ng'ataafunye ekirabo? Bulungi. Siwulidde. Nkwagala nnyo Calvin. Nti akwagala. Nange nkwagala nnyo. Weebale nnyo kunjagala. Ekitabo okifunye? Nkifunye. How are you, Daddy? I'm fine, Kimron. How are you? I'm fine.
nkwagala nnyo my son Imron. Okay. Mgama, I love you too. I love you too. Ekirabo kyosinga okwagala okifunye? Iye. Dale, kama Kye kiraga nti okyagadde saako smile tulabe. Sekamu nnyo tulabe. Neera. Kale daddy tweyanzizza eriyo omulala? Taliiwo. Kale taliiwo naye mbadde nsaba siibula mukwano tweyongereyo. Yes sebo briefly bambi. Tumirako omwami bwe twatumbulwa abalinnya Kaaya oba Pasita tumirako Kaaya tumirako Sulaiman Bekajja Mindwa tumirako n'abanyambe asembayo bandi bubi mukwano obudde time yange eweddeko sembyayo Nulia Nakidde okay sembyayo mama wange ne dadi wange n'omulungi wange kale sebo tweyanzizza nnyo wanje Mukama akuwa omukisa eba tubakutala mulungi nnyo. Amina sebo. Webale kuba mukyala wange atuma. Kale. Okuba twatereka surprise mu mwezi ogwokubiri. Surprise nejja nga yeeyongera yali ya Mugwakutaano. Naye nedda ng'ennaku z'omwezi 25. Paka Katonda basobodde. Amina. Kale sebo webale nnyo webalire ddala. Bye bonna bakutumidde. Bye bye. Okay, omulungi atulaba ku Baba TV bwentyo bwendabisa amanya nakawombe shifa nga bulijjo kuweereza programu yaffe weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one gwenna golowoozaako omuzirawo eyakola ebirungi eyabaawo mu ngeri ennungi bw'otyo otuma shifa n'omwebaza ayinza oba musomesawo landlord bano abatabanjiriza rent bw'ozimba eyiyo tuma shifa omwebaze bosi wo ng'omufunye mulungi mwebaze bonna abantu tubakyalira mu bitundu eby'enjawulo yonna era nga mbagamba on my way coming of course surprise affe tuveeyo Turkey we are coming surprise ogo gonna mukwano abantu baspreading love everywhere ate nga beesiga omuntu omu bw'ati shifa okikola obulungi oyita ku 0782101569 0702562157 ze namba eziri ku screen yo tebakufera beeyita shifa mwebali abalina fake account kope namba bulungi oberenga oncontactinga nga tukola surprise yaffe mwebale nnyo program ebawo Sunday ziba saawa 9 ez'emisana neddibwamu luba lwa mukaaga saawa 10 mpaka 10 mbagala nnyo naye nga ngamba nti bye bye. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuli nnyo.